Balamusizzaako nnyo abaami n'abazaana ba kabaka. Amannya gange nze Nalubwama Fiona. Nzize wano nga nzize kutangaaza ku video ya trendinze ku mitimbagano gyemugatta bantu. Nzize okugamba nti nakola video eyo nga siri under influence ya kintu kyonna, sinywa mwenge, nali sitamidde, nali ndaga butali bumativu bwange bwe nnina. Bannange guno gususse ogw'obulamuzi. Bwe tugenda okwekalakasa tuba tulaga butali bumativu. Naye embeera eri Uganda bannange tenyuma. Abantu babonyeebonye ekimala, abantu balina ennaku, abantu balina obusungu, abantu banyiikaavu, abantu babonyaabonyezebwa enkya n'eggulo etakera, abantu babagoba ku mataka, abantu tebalina kyakulya, abantu balwadde, abantu amasomero gafuusa amasomero, abantu teriyo malwaliro teriyo madagala mu malwaliro, abantu bagobebwa gye bakolera, bagobebwa mu butale, bagobebwa mu arcade, bagobebwa buli wamu. And we seem to take this as a normal situation. Nti tusobola n'okutuula ne tubeera nga tukola ebiduula. Bannange ekyo kikyamu. Ekyo kikyamu. Ne tubeera nga tuli awo ne tulaba baffe ng'ali mu mbeera gy'alimu. Ne tusirika ffenna nga tulinga abatalaba. Bannange tuli mu biseera ebitali bya bulijjo, tuli mu biseera ebyakazigizigi, oba mmwe temubiraba. Omuntu n'avaayo mu biseera bino ng'amafuta geekanamye gakoma eri. Emmere abantu bawammantampammante, abantu bafa olw'ebirwadde bye batategeera. Naye oli n'avaayo n'akinagguka mu bantu, naawe ne bamugamba nti munnange embeera mbi, oli n'abagamba nti mugende mulye muwogo. Naye mu kulya muwogo omulala n'avaayo n'alyoka akinagguka nti mu myaka 36 NRM yekyasinze, mwe temulaba. Era ekyo nga tewaliwo akiraba, nga timulinda baana bato bannyonnyole nti waliwo ekitali kituufu, nti waliwo ekintu kye baziyiza oba kye basiikiriza. Bannange bannaffe mulinyiigako ddi, mwe mulisunguwalako ddi, mmere kyeyo gye mulya ebagaana okulaba. Naffe mugituweeko osanga naffe tunaabeeranga mmwe. Naye embeera guno gususse ogw'obulamuzi. Baffe n'avaayo ng'ava mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Mu mbeera gy'alimu gye yavaayo nga yambadde ekijaketi alinga omuvuzi wa bodaboda, nga yenna feesi eringa kyesitasobola yadde okunnyonnyola. Bannange nedda embeera gye tulimu nzibu nnyo. These are abnormal times. These are abnormal times. Naye oli ng'asobola okufuna odesite egamba nti agenda London kukola bivulu, simanyi kugenda mu biduula, simanyi kukola biki, ng'oleka omukama wo ng'ali mu mbeera gy'alimu. Era tusirike, kubanga protoko n'obuwangwa butukugira. Mwatukugira obwedda. Mwatukugira obwedda. Buli avaayo okwogera, buli abaako kyayogera, ne balyoka bakugamba ne bakukugira, ng'olabye kabaka mu kamwa. Kakati kabaka asinye wummula. Kakati ezo passwords ze mugenda mukola. Omusajja n'abeera mu mbeera gy'alimu, mu bulwadde bw'alimu, mu bulumi bw'alimu. Oli n'abyoka avayo n'akinaguka, alina ab'eŋŋanda, alina abakondomu, alina abaana, alina abamukola. Bamukoleddewo ki mukama wange? Tetuganye muntu mulala ng'alwala, naye he deserves treatment like abalala. Mu mutuwe wano mu America tujja mujjanjaba, temutuwa yadde ekikumi. Temutuwa yadde ekikumi. Naye baliwo abantu bagamba okumujjanjaba oli n'awaza alina abamujjanjaba. This is too much. Kiyitiridde mukama wange. Bwe tuviiriddeyo okwogera ng'akisusse ogw'obulamuzi ate nga tetulina wakulaga, kubanga tetulinawo desite we tutuuka kwogera bukulaga butali bumativu bwaffe. Gwe twalituukiridde kabaka ow'ebweru gwe bwatukwasa, otambula oliko zi AK-47 zimajegere, zikonvoyi ziringa zikonvoyi, olinga small god. Essaawa zino mu nsi muno mwoli. Nedda mukama wange tugenda kusiiwuuka empisa. I still insist. Kabaka alina okuleetebwa mu America najjanjalibwa. Or else tugenda kusiiwuuka empisa. Ekyo nkiddamu nze ndi mukazi omumalirivu atalya bigambo byange, ayogera kyenjogera nga nkimatiza, nga nkikakasa, ng'era nkiniininga. I stand by my word. Okulekayo kabaka nti omuntu agenda mu biduula, tugenda kwekalakasa, tujja kukola kyonna ekisoboka, tujja kuswaza nga tetukutiiriridde, nga tetukutiiriridde. Kyo nkiddamu. Maama Naabagereka walayira mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bulamu, mu bugagga ne mu bwavu, mu busimanyi mu bulwadde ne mu bulamu, mu bugagga ne mu bwavu. Naye omwami n'avaayo ng'afaanana mu nfaanana gy'alimu.
gyalimu amazima ga Katonda. Endabika bagamba endabika y'omwami wo, endabika ennungi ey'omwami eweesa omukyala ekitiibwa, n'endabika ennungi ey'omukyala eweesa omwami ekitiibwa. Naye kakati tutandika atya yadde however much tukurespectinga, naye omwami n'avaayo nga yambadde ekijaketi alinga omuvuzi wa bodaboda, yenna kamera ne zimukuba, Katonda wange nga yenna alabika si bulungi. Fengera tukyalina munnanga agagamba nti no tugenda mu bisaakaate, ddala ssaawa zino ze ssaawa ze tulabamu okukola ebisaakaate. Bannange nsaba mumpawule, are these normal times that we can front ebisaakaate mu maaso ng'abantu tebasobola yadde okufuna ekyokulya okuzza eri emimwa? Baffe gwe tulina okulabirako mulwadde yetaaga kujjanjaba, ennyumba yaffe eri upside down. Nenga tusirika kubanga bagenda tugamba twalabye kabaka mukamwa kubanga kabaka yasiimye tebayogera olina ne mutandika okuyisa obugundi nga kabaka bamuwandikidde. Since when did kabaka okutandika okumuwandikira bukiti ng'alinga bano abagenda bebawandikira kiti z'amazaalibwa gaabwe nga tebasobola na kuzisoma? Ne kabaka waffe bwatu we yatuuse ddi ku level eyo bwetyo. Bannange mutubaleemwako obuntu. Tuli bantu, tuli banyiivu, tuli bakaawuufu, tuli bakambwe, tuli banyiivu, tuli bakaawuufu. N'abagereka nkwegayiridde nnyo maama mu bwetoowaze obungi bw'oba oyagala ekisaakaate kigende mu maaso, either okwata omwami oyo n'ojja naye awo tetujja kuba na mutawaana, oba okwata n'omwami n'omuleeta mu advance team n'afuna obujjanjabi. Gwe woonajja ng'omwami ona ebibye biteredde ali mu ddwaliro ajjanjabibwa, maama tujja kukubira ebinzira, abaana bonna tujja bakwata tubateekeyo kubanga byonna tubisobola, byonna tujja bikola ku lw'ekitiibwa kyo. Naye ekitiibwa kyo kitandika okuseseetuka singa otandika omwami okuvaayo gwe walayira okulabirira ng'afaanana bw'atyo ng'ate gw'olowooza ku biduula by'okulembeza. Maama tutandika okukulengeza, tutandika okukuyisaamu amaaso. Eyo law of nature, that's how nature is. Ne bw'obeera n'ekitiibwa kiba kibi nnyo ng'okuyita mu bantu ng'oyambala amasuuti ng'olina abantu babatono ab'omusaabu abakuwujjira obunyama, ng'oyambala amagomesi bano ne bakuwujjira omunyama, naye nga the majority emabega nga bye bakwogerera si birungi, nga bakulengeza nga bakuyisaamu amaaso, because that's what is happening. Nyinza okuba nga nze nsobodde okwesowolayo n'enjogera, naye behind me there are hundreds or even thousands or even millions of people behind me speaking the same language like I speak. Nkwegayiridde maama tetwagala oweebuuke kubanga tukulayirira singa ojja nga taata omulese emabega tafunye bujjanjabi tugenda kusiiwuuka empisa munaatusonyiwako busonyi. Ekyo nkikakasa, nkiddamu, nkyogera. Singa okwata ekkubo mukazi munnange nojja mbozze mu biduula ozze mu bisaakaate ng'olese omwami mu mbeera gy'alimu, tujja kusiiwuuka empisa kubanga ekyo kyekiriwo. Bannange nsaba tutereeze enju yaffe, tutereeze amaka gaffe ga Buganda. Bwe tunaatereeza enju yaffe Buganda kijja kutwanguyira mangu nnyo okutereeza ekyalo kye bayita Uganda, ensi yaffe okusobola okutebenkera. N'abakulembeze baffe be twagala abalungi ennyo mu bibiina byaffe, n'olwekyo banaatuula ntende ne babuukaala mu Uganda ng'erimu emirembe. Naye bwe tunaaba tetunnatereeza nju yaffe nga twekkiriranya nga tubikkako kubanga protocol, kubanga empisa, kubanga omwana yalabye omuntu mu kamwa, kubanga omuntu yakoze eki, omuntu okunyigirizibwa ennyo nga takyasobola kwogera. Ekyo kyekiviirako ebyo byonna, kyekiviirako abantu okubalaba mu kamwa, kyekiviiramu abantu okubalengeza, kyekivaamu abantu okuba nga tebakyabawa bitiibwa. Ebyo bye tukola tubisasulira mu mbeera emu oba endala. Nsaba tukole ebintu ebituukanye okusobola okukuuma ekitiibwa kya Buganda. Buganda ye nnyaffe, tetulinaayo waka walala, tetulinaayo tribe ndala. Nze Nalubwama ne bwenfumbirwa abazungu ngenda kusigala nze Nalubwama, era eryo erinnya lyenkulembeza. Ne wogenda ludda wali eri lyewange lyenkozesa kubanga ndi w'ekitiibwa, kubanga lya kitiibwa. Naye kiki ekinfuula okuba Nalubwama? Kwe kubanga ndi Muganda. Kinangasa ki nga nze Nalubwama nga nfuuse ekisekererwa, nga nfuuse ekyenyinyalwa, kubanga tusekereddwa tuwemuddwa
tuswaziddwa ekisembayo buli omu atutunuulira takyatutegeera tetukyaweebwamu yadde akatiibwa olw'ebintu ebikolebwa emmengo ng'abantu basirise abantu abalivuddeyo batutaase batuwolereze bakube omulanga ku lwaffe basazeewo kubutika mimwa kubanga bavaayo ne bapraising ebibi byabali oli n'avaayo atya n'agamba ayo crash baganda n'osirika n'otabako yadde statement gy'okoze ate n'ovaayo n'omupraisinga mu myaka 36 gy'asinze really bannange munyiigeeko bannange muveeyo mwogere bannange muveeyo buli omu akole kyasobola okukola ensi yaffe nga tennasaanawo kubanga tuli ku cliff tuli ku edge tunyigiriziddwa ekisembayo omulaba zaatugoba kati tuli ku edge eiva tuvaayo eiva tugwayo oba twerwanako ne tugoba omulabe ave mu kkubo tuli ready okwaŋŋanga n'okuseevinga ensi yaffe muveemu akatengo mwatugamba tuveemu akatengo ate kati kiki ate ndaba mwe mwetiiririra lwaki mwetiiririra muyimuke buli omu abeeko kyakola kino tekikwata ku wa kibiina oba oli wa NUP oba oli wa FDC oba oli wa NRM oba oli wa DP kyonna kyoli yimuka tukwatire wamu ebyebibiina tujja biyingiramu ebibiina byaffe bijja kubuukala mirembe nga tumaze okukwatira awamu oyo ye people power eyo ye people power ye slogan gye tulina okunywererako obwa Sseruganda bujja kujja ebibiina byaffe biryoke bibuukale mirembe kabaka talina kulekebwa Uganda nga mulwadde bwatyo ng'abalala bagenda mu biduula ekyo nkiddamu kabaka alina okutwalibwa n'afuna obujjanjabi nsigadde nze Nalubwama eyeddira effumbe ku lwa Katonda n'ensi yange